Abavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu disitulikiti y'e Wakiso abakulembeddwamu omukungu Frederick Kiyingi Kinobe balabudde bannyini masomero okuba abeegendereza ku bantu be bawa emirimu mu masomero gaabwe kibayamba okwewala ebizibu ebirumu by'amasomero ensangi zino omuli n'ekyo ky'amasomero. Ng'owandiika abakozi weegendereza abakozi b'owandiika bw'omwekengera tomuwa mulimu kwajja kuleetera obuzibu mu ssomero. Ono okulabula bw'ati asinzidde ku kitebe ky'abasomesa ekya Wakishe abakungu okuva mu kitongole ekiteekateeka eby'ensoma by'eggwanga bwe badde babangula bannyini masomero aga primary mu Wakiso ku nsomesa empya eyaleetebwa gavumenti emanyiddwa nga Bridge Curriculum kw'essa n'enkyukakyuka eriwo mu byenjigiriza. Lwakuba nti nno tubadde tubuusabuusa ngenda kukola ki, ndi ku curriculum enkadde, ndi ku mpya. Tebakola ki, tebabitegeera naye okunnyonnyola okutuweereddwa kakasa kwine ettaffaali ddene. Bano bavudde mu masomero aga gavumenti wamu n'ag'obwannannyini ng'eno Kiyingi Kinobe gy'asinzidde n'ategeeza nti gavumenti etandise okusaawa enkyukakyuka okuva mu nnambika y'ebyensoma nga kino kiva ku mbeera eyaleetebwa omuggalo gwa COVID-19 nga kati batandise okuzzaawo enjigiriza eri enkadde naye nga baakukikola mpolampola nga bw'alambulula. Omwaka guli ogwa 2022 naye kati 2023 tugenda kuddayo mu curriculum enkadde kyokka nga tuzikozesa zombi. Tubasaba mukwate abridged ne basoma mu kibiina eky'omukaaga ate musomese ne curriculum enkadde eya primary 7 be baana ba 7 omwaka guno. Ssentebe w'abasomesa bano Bwambale William agamba nti enkyukakyuka mu by'ensoma eyaleetebwa yali yakusala magezi okulaba buti abayizi bwe banaafuna ebyo bye baafiirwa nga bali mu muggalo wabula ng'akuutidde abakulira amasomero okuwanga abayizi ebisomesebwa mu budde so si kulinda biseera bya bigezo. Naye stage agivuddeko kati ali kwenda so si byakulinda mu mwezi gwa 10 kati tuliko kulunja bipapula tukole ki tusalise omwana abaana kikibasula masomero amangi ate agagapa private agasinga the system zaabwe zibakozesa omwana ne bamupampinga mu bintu mu last month eyo omwana n'owulanga n'omuntu ogenda kukola ki kwabika bibadde bamuwa mu February babireta mu November. Kasule Tom nga yakulira okulondola amasomero alambuludde ku nkyukakyuka eriwo n'akuttira abasomesa okugigoberera ng'ayongeddeko nti ekibiina ekisooka ekya P1 wamu ne P2 bamaze dde okuddizibwa ku nsomesa enkadde. Curriculum eno tebabeera nga ba university nti addawo awere kica abaana gye bakoma okubeera involved oba okufaayo n'okukola ki n'okuyiga. Ono asabye abasomesa obutamala gasomesa baana buli kye basanze wabula bagoberere ennambika empya ate basomese ebyo ebibagasa mu bulamu bwabwe. Kola sikimu z'obuwa tomala mu budde mu competences obutalina kibuyamba mwana ate obunaamwana Ssentebe wa disitulikiti ey'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga-Bwanika yennyamidde ku mbeera eri mu ggwanga omuli n'obulyake n'obukenuzi nga kati abakungu baanaabye ensonyi mu maaso omuli n'abo abakkakkanye ku mabaati g'abakalamojja ne bagabba. Kale wulira wali basomesa babba basomesa baki tugenda ku muliro omuliro gukolerwa mmwe era politics ali masomero. Ono asabye abakungu minisitule y'ebyenjigiriza okussaawo embeera esobozesa abayizi mu byalo okusoma babe nga benkanankana ne bannaabwe abasomera mu bibuga nga bwe kitaba ekyo ebyenjigiriza byakwongera okusereba. Amwandale lwaki buli lwe wabeerawo abaana abasinze boogera amasomero 12 nga gonna gaawano. That is dangerous. Tewali nsonga etuleeza na Ministry of Education n'etuula eyo netugamba nti buli lwe tufulumya bino ebirala statistics obu tetumwetaaga simi abawala be basinze ku balenzi simi kuno bakoze science no ekyo kirala. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.